ebintu byange byonna byali kuva jjo bwentu wendi mbadde mu ssente zange ezabadalabira mama wange n'abaana. Bajjemu abantu basatu, abaana babiri n'omulala abasiridde. Bwe bati abamu ku bantu abaakosebwa mu njiga y'ekimotoka ky'amafuta ekyayabika ekigoogwa ku luguudo oluva e Kampala okudda e Bombo nga balajja n'olw'okufiirwa ebyabwe. Gavumenti etuyambe tudduukirire tuzibe ebizimbe byaffe. Muno n'okutuusa kati omuwendo gw'abaafa gweyongera buli lukya nga bwe tukoledde emboozi eno nga baweze 17. Yo poliisi ekyagenda mu maaso n'okunoonyereza ku kyaviirako akabenje kano n'abo abaakosebwa. Waliwo gye tuyita insurance policy. Twagala kulaba nti motoka eno ba kampuni eno singa ebadde comprehensive insured, manya nti aba insurance bajja kuyita mu mitendera gyabwe okulaba nti babasasula. Mu mbeera eno bwe twagalidde okumanya ani asaanidde okuliyirirwa. Chris Sengendo, omwogezi w'ekibiina ekigatta bakayungirizi ba Insuwa, atubulidde nti waliwo emitendera eri abo abaakosebwa ennyumba, bizinesi n'ebirala gye bayinza okuliyirirwamu. Waliwo poliisi nga yo tuyita domestic package ekwata ku bintu bye ebyawaka. Naddala gamaka agafunye obuzibu mu papate yaabwe ebintu bye byayonooneddwa. Kaliwo kye bayita ne fire insurance. Nannyini bizimbe badde ku kkubo gyandibadde nayo kati okugeza weba yayonoonese insurance yandibaddeyo nemucompasating nga nemuddiza oba nemuyambako okuzzaayo ebizimbe byebyo. Ekyo ya property gyembadde nina mu nnyumba era yandibadde covered mu mbeera gye mugambye ya domestic package. Wabula singa kizuulwa nga tewali insurance yonna gye basasula kwetegekera bigwa bitalaze era basobola okuliyirirwa kuyita mu third party insurance. Mu Uganda statutory law egamba nti buli muntu afunye akabenje obanga afudde etteeka liragira nti insurance policy nga ebaddeko emotoka ya insurance ya third party emukompensating okutuuka ku kadde ka muntu naye ate ebeera n'ekituuta aggregate ekyawamu kyonna kyonna bukadde 10. Ekirala singa emmotoka yali yasasulwa kye bayita comprehensive insurance basobola okusasulwa n'ebyabwe. Motor comprehensive insurance eriko abantu nga balumiziddwa, abantu nga bafudde obanga ne property y'abantu byonoonese. Awo insurance ebayo neyamba omuntu wa bulijjo. Waliwo n'emmotoka okubanga si ya Uganda kino nakyo kirina emitendera gyakyo. Erina okuba ne commercial card. Commercial card eyo ejikiza okuba nti mu nsi yonna gy'ebeeramu oba eri Kenya oba eri Uganda oba eri Rwanda oba eri DR Congo kasita ekola akabenje third party limits ez'ensi eyo zijja into play. Kyokka bino byonna okusobola okutuukirira ng'emmotoka ezuuliddwa nnyiniyo oba kampani mwegwa. Poliisi ekola okunoonyereza kwayo ejjatwala ebibakwatako ejjamanya ebikwata ku motoka eyo era ejjamanya insurance company kyegikolako. Bwe baba bamaliriza bajja genda bannannyini motoka eyo babawe olukusa ogenda wa insurance company eyo bateekemu okusaba kwabwe okwa compensation nga bakwataganidde wamu ne bannannyini motoka. Wano poliisi etugambye nti yamaze dda okuwaayo buli kyetaagisa eri URA nga balinda kuva eri kitongole kino ekiwooza. Waliwo form gye tuteekwa okujjuza tuyita form 28 tuweereze Uganda Revenue Authority atubulire bani nannyini motoka. Kati ebyo twabijuziza tulinda Uganda Revenue Authority. Baakosebwa bakubiriziddwa okugenda mu ofiisi y'omubaka wa President mu kitundu ekyo okuwaayo obukakafu nga poliisi bwerinda ekiva mu kitongole ekiwooza. Susan Nanyanzi, Agafeeyo ku Spark TV.